sente ne bw'obeera oyina emitwalo 3 ne bw'oba oyina obukadde 3 ne bw'oba oyina miliyoni 3 ffenna abakola bizinensi tulina okuba nga tuli mu kutereeza kujjawo bizibu by'abantu. Abantu bonna abalina engoye zitabatuuka banoonya dduuka litunda ngoye zibatuuka. Abantu abalina engatto nga tezikyabatuuka banoonya edduuka eritunda engatto ezibatuuka. Abantu abalina enjala ku mubiri banoonya restaurant etunda emmere. Abantu abalowooza nti akini oba embalabe zibeesimbyemu banoonya make-up. Abantu abalowooza nti enviiri ze balina zikutuka banoonya bizigo bya nviiri. So gwe abantu abakwetoolodde ku WhatsApp yo ewakaawo mu neighborhood bizibu ki bye balina? Ayinza okukozesa example ennyangu ennyo nga omusajja oli gwe nagamba owa Ansari yasinkana Nabbi Prophet Muhammad peace be upon him. Naye bw'ati bwe yagamba nti mukama wange ndi mwavu. Ko Nabbi oli mwavu otegeeza ki nti ewaka ninawo just bawulo yange na lugoye nti genda obireete. Nabbi n'abi auctioninga n'amugamba zino dirham ze tujjeemu ebbiri nga tumaze obitunda genda oguleko embazi bw'ogigula ogireete nze njo gisaamu omuyini then zisigadde ziguleemu emmere. Nakitunuulira n'enkira nti Prophet ekyo yakikola emyaka nga 14 emabega, naye yataapinga into a sector ekozesebwa buli lunaku eya energy. Okugamba omuntu okutunda enku zikozesebwa buli lunaku n'amanda agazivaamu. So abantu bandibadde batandika okutunuulira ebintu ebikozesebwa buli lunaku. Ebintu ebyo ebikozesebwa buli lunaku ye bizinensi ennyangu ey'okutandika. Gamba nga tulina otambula buli lunaku. Yagala gaana saasuze wano sigenda na kusiiba wano bwe tumala sho nina okuddayo ku ofiisi. Kati awo nkola business ki? Ali mu transport ey'okuntwala ku boda oba ku mmotoka oba ku mafuta aba ali mu business ekozesebwa buli lunaku. Enjala bwe nennuma mu lunch nina okulya ku ofiisi sifumbirayo. Ali mu business ey'okusupplying emmere abantu bagirye buli lunaku. Ekyo naye kimwanguyira. Kwegamba abantu abatannasobola kubawo kintu kibanguyira kutandika banditandise n'ebyetaago bya buli lunaku. Simanyiyo bantu bangi bafumbira ku masannyalaze mu Uganda muno. Nku, manda, gas. Kitegeeza bw'otaapingamu awo naawe oba ofunye ekya buli lunaku. Kati strategy ye nnene bwagamba tebikwatagana. Kirabika strategy ye nnene ku ssente ze. Kati akakkanyeeko ku strategy kya mirundi era ebiri obwesatu, naye ekyangu kiri nti teriyo lwe batandika na ssente nnyingi.